Minisita avunanyizibwa ku byentambula n'ebyenguudo Generali Edward Katumba Wamala alagidde ekibiina ky'abagoba ba taxi mu Uganda kiteeke mu buwandiike okwemulugunya kwakyo ku nteekateeka empya eyaleeteddwa ey'okukuba n'okuweesa engasi mmotoka zonna eziba zizizza emisango ku ntambula z'oku nguudo. Bino bijjidde mu kiseera nga bannayuganda bangi bali mu kukaaba olw'engasi eyaleetebwa era etandise okukola nga mu mateeka amajja kamera zezigoberera ebiba bikolebwa omugoba w'emmotoka ng'aweebwa fayini okusinziira ku kamera za poliisi ezimukutte kye ziraga ng'avuga endiima oba okumenya amateeka malala ag'oku nguudo nga bwe birambikiddwa. Wabula abagoba ba taxi abatabibwa ekibiina ekya utofu babadde bateeseteese okuyimiriza emirimu gyabwe beediime nga bawakanya enteekateeka eno nga bagamba nti okuddamu okusaabaza abantu ng'eggiddwawo. Wabula Minisita Generali Edward Katumba Wamala agambye nti abagoba ba taxi basaanidde baleme kwediima wabula bateeke mu buwandiiko okwemulugunya kwabwe kutunulwemu mu nsisinkano egenda okubaawo olunaku lwa leero n'abakungu okuva mu minisitule y'ebyenguudo wamu n'abapoliisi. Ezo issues zaabwe bazibuulire ofisa bange bagenda okusinkana babayise ba ofisa bange n'abapoliisi bagende mu meeting eyo baweereze abakulembeze baabwe mu meeting eyo n'abagambye bawandiike bye ba issues zaabwe bagende nazo mu meeting eyo ejja bagayidinga bamalirize meeting basooke bagende mu meeting eyo bajja kuvaamu nga balina way forward banaaba baproposinze tulabe ekisoboka. Ye nnyini ntebe w'ekibiina ekitaba abagoba ba taxi ekya utofu Rashid Sekindi agambye nti enteekateeka eno yaleeteddwa mu bukyamu kubanyigiriza ng'abagoba ba taxi era nga entegeka eno balaba ng'eringa ebagoba mu mulimu gwe bakola. Ojja kwesanga nti ku luguudo akapande akaliko kasoma speed nkaaga nodduka speed 4 ne bakugamba ate oli over speeding osuse speed ya 3 nenga akapande ku luguudo kakugamba kirala. Secondly kwe kugamba nti omusango gwa speed ogwabadde ku mitwalo 2 n'ogutwala ku mitwalo 6 senga tubagamba nti ekyo tekisobola kubanga kye kimwe ebimwe bigenda okukendeeza obubenje. Fe tubagamba nti obubenje bwe boogerako obusinga busibuka ku nvugambi naddala wano mu town ng'esibuka ku bavuzi ba boda ng'otunuulira police report ya 2024. Kakati n'enteekateeka eno y'amateeka amapya ebitaala nga bikyakusiba ate omusirikale n'akuyita ebitaala kati nga bannaffe abakolera entebe ebitaala ne bikusiba naye ng'ate SFC ino okugoba okujja ekatabi paka kutuusa Mpala president kwayungira ku kkubo lya express highway ogenda okuva eyo yonna gye bakuyisa ng'ebitaala byakusibye okutuuka president wayitirawo ng'ebitaala kamera nga nnya zikubye ebibonerezo. So ebintu ebyo byonna ffe nga tubagamba nti baabireese nabo bennyini nga tebannaba kweteekateeka. Nnyini ntebe w'abagoba ba taxi ono Rashid Sekindi agambye nti abagoba ba taxi basaanidde basooke basomesebwe ku nteekateeka eno ey'amateeka gano amapya n'enkola yaago. Abantu tebasomeseddwa kimala omuntu omusango gumukubwa nga tamanyi lwaki gumukubiddwa so ne tubasaba nti ffenna twagala amateeka g'enguudo gakole naye tusooke tusomesebwe naaga agaliwo gennyini ge tubadde tutambula nago bwe gateekebwa mu nkola gasobola okumalawo obubenje ffe nga tutunuulira nti olwaleero ekigendererwa kyabaddemu kyakunoonya ssente kunyuunyuuta bannayuganda so si kuleeta butebenkevu ku nguudo. Ate ye omulodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Salongo Elias Lukwago asabye abagoba ba taxi baleme kwekkiriranya bwe basinkana abakungu mu minisitule y'ebyentambula wamu n'abapoliisi olwaleero ku nsonga eno kubanga enteekateeka eno emenya mateeka. Ebyo bifayini bye baataddewo bimenya mateeka kubanga bigenda mu mikono gy'abantu kinnoomu. Tewaliyo fayini mu mateeka nga kibonerezo sente ne zivaamu ate ne zigenda mu private company ebitundu 8 ku buli 100 obwo buba bunyazi. N'olw'ensonga eyo n'endala ensonga nnyingi nga tulina okukola enteekateeka zonna ne bansaba olwaleero babayise simanya komisiona mukulu Katsabe yabayise basinkana abakulu bangi mu ministry ya transport balabe bagonjola ensonga eyo. Nze mbasabye ekintu kimu nga bagenda mu meeting ye tewabaawo kwekkiriranya kwonna ekintu kiri kimu ministry kuyimiriza bino bi penalty.
Nabe agudde mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform mu district y'e Gomba abavubuka ba memba b'ekibiina kino bwe bawambye stampu y'ekibiina kyabwe ekya Nuupu nga balanga omuntu ekitebe kya Nuupu mu Uganda gwe kyasindise mu district y'e Gomba okukuliramu ebyokulonda nti ate muwagizi wa kibiina ekiri mu buyinza ekye NRM. Omusasi waffe Patrick Serugo kalukuviire ku ntono. Abavubuka ba Nuupu bwe bawambyeko stampu yesimbwa Disani ng'ono abadde yakaweebwa ekifo kyakulira ebyokulonda mu kitundu ekya Gomba East. Kyokka oluvannyuma lw'abawagizi ba Nuupu okutandika okumwekengera gyevuddeko baddukidde ku kitebe kya Nuupu Kavule Makerere mu Kampala ne bamwemulugunyaako nga baagala kimu kubawa akulira ebyokulonda omulala. Nti kyokka abatula ku kitebe kya Nuupu mu ggwanga ensonga ezo tebaaziggusa bulungi. Wakati ng'enteekateeka z'abavubuka ba Nuupu okugyayo empapula z'okwewandiisa zigenda mu maaso, abavubuka baasinzidde ku kitebe ky'eggombolola y'ekyegonza ne basooberera Simbwa Disani ne bamuwambako sitampu y'ekibiina ng'eno bwe bawera nti tebajja kugimuddiza okutuusa ng'ekitebe kya Nuupu mu ggwanga kikyusizza Simbwa ne kibawa omuntu omulala. Abavubuka ba Nuupu abakulembeddwa mu Buwembo Gerard, Akayamiti, Kansala Kiyimba Lawrence owa Town Council y'e Kanoni n'abalala balumirizza Simbwa Disani nti asusse okukutana enkambi ya NRM mu kitundu ekya Gomba East. Ntwaziza stampu eyo kwe kugenda mu mikono gy'omuntu atali mutuufu kubeera na stampu ya NUP eggomba. Omuntu gwe bawa stampu abaddewo bbanga lyonna ng'akola mirimu ya NRM ng'akiikirira Honorable Nava ku radio n'abaami abalala ba NRM baakiikiridde. Era tetukkiriza kuba n'omutebe Kavule naye tuleka tetwayambiddwa ensonga gyesitwago baatuweereza nga NRM lukuwe nga era mu kubonako NRM yenyigira nnyo mu bulubu NRM. Ssentebe Wakunga mu disitulikiti ey'Eggomba nga ye Ssegirinya John Bosco avumiridde ekyakoleddwa abavubuka abo kyokka n'asaba ekitebe kya Nuupu kyongere okunoonyereza ku nsonga ezo. Naye mu ngeri y'enjawulo nsaba ab'oku kitebe naddala nsaba ensonga eno ekwatibwe mu nkwatibwa esoboka kubanga tutandise exercise y'okulonda eno election etandise twetaaga okulaba nga tutambulira ku page emu naye bwe tutandika okufuna embeera ey'okubanga regisitula agenda mu maaso n'emirimu stampu n'etwalibwa mu mbeera eyo kijja kulowoozesa abantu bye tulimu si bya ddala. Kyokka CBS mu kwogerako ne Simbwa Disani gwe beemulugunyaako byonna abyeganye ng'agamba nti ezo mpalana za byabufuzi ezikumiddwamu omuliro abawagizi b'omubaka Paalamenti owa Gomba East Saazi Godfrey. Kubanga ensonga ezo nga bwe bazoogedde bazitwala mu makama baffe ku Secretariat y'e Kavule. Abakulu ensonga ezo ne tuzoogerako ne bazikuba mu ttooki nga zijjudde ebigambo bingi eby'obulimba n'okuwaayiriza. Era abakulu ne batulungamya nti esigale nga nkola emirimu nga regisitula w'ekibiina kuba ekibiina kirina emirimu mingi okusinga okudda kw'ezo ensonga entono. Lwa CBS nze Patrick Serugo. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwa ku langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu yenna alina eddembe okuddamu okuwaaba omusango. Ssaabawabi wa gavumenti gw'aggyeemu entasi ng'aba alina obujulizi nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. DPP wabanga alina fayiro zagaddewo nga teyagadde kufuna n'abantu abo nga yasinzira ku bujulizi nti tebumala. Omuntu yenna alina obuyinza kutwala omuntu yenna mu kkooti n'amuvunaana omusango gwa criminal singa ye abanga alina obujulizi. Asobola ogenda mu kooti n'emu obuyinza n'avunaana omuntu oyo. Naye ate DPP naye alina obuyinza obw'enjawulo mu kusemateeka ng'asinzira kawaayiro namba 14 akatwala mu maaso omusango ku kasita asaba kkooti kubanga DPP alina obuyinza obuvunaana omuntu yenna. Singa abanga atwala omusango ogwo n'agweddiza ye n'aguggyayo kkooti n'emu obuyinza ogugjayo ate tewaba muntu yenna asobola kukomyawo omusango gwo singa guba gutuuse mu kkooti kubanga tewali muntu ayinza kufunaanibwa mirundi ebiri
ku musango gwe gumu. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform aka Election Management Committee kagamba nti enteekateeka zonna ziwedde okulonda bammemba abagenda okutuula ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina kino olwa National Executive Committee. Akakiiko kano akalondebwa pulezidenti w'ekibiina kino okukwanaganya ebyokulonda mu kibiina ennaku eziyise kabadde kasunsula abantu abeeyagaliza ebifo eby'enjawulo ku lukiiko olw'okuntikko olwa NEC era olwaleero lekalonda abantu abo mu ttabamiruka w'ekibiina agenda okutuula e Kamwokya olunaku lwaleero. Kitegerekese nti ekifo ky'omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ya kirimu kati nti era ye yekka kaakano akivuganyako ng'ate ne kya Ssaabawandiisi w'ekibiina kino kaakano ekituddemu David Lewis Lubongoya era Lubongoya yekka yakivuganyako. Nkunnyingi Muwada omubaka wa Parliament wa Kyaddondo East Fred Nyanzi Ssentamu n'Abibu Buwembo kitegerekese nti bavuganya ku kifo ekya Ssaabakunzi ow'ekibiina kino ekya Nuupu ng'ate omubaka Frank Kabuye owa Kasanda South Shamimu Nambassa yali omukulembeze w'abayizi Makerere nga musawo mutendeke abo ababiri bavuganya ku kifo eky'omukulembeze ow'abavubuka. Alani Sewanyana omubaka wa Parliament wa Makindye West n'akulira oludda oluvuganya gavumenti Besekezi Joel Ssenyonyi bavuganya ku kifo eky'omwogezi ow'ekibiina kino ekya Nuupu ate Susan Mugabi Nakaziba omubaka omukyalo wa district y'e Buvuma ne Benjamin Katana kitegerekese nti bavuganya ku kifo ky'omuwanika w'ekibiina kaakano era ekirimu Benjamin Katana. John Mere Sebuufu omu ku bammemba ab'akakiiko ak'ebyokulonda mu Nuupu agambye nti abantu basunsuddwa ne bakkirizibwa okuvuganya ku bifo 22 ebigenda okulonderwamu abakulembeze. Wabula wakyaliwo ebibuuzo ku bammemba oba badelegate abagenda okutuula mu lukiiko luno tabamiruko olugenda okulonda abakulembeze nti n'engeri gye balondebwamu okwetabamu tabamiruko ono kubanga ni ssemateeka w'ekibiina kino kwe kitambuliza emirimu gyakyo akyaliko okusika omuguwa. Kigambibwa nti n'amannya gennyini ag'abantu abeesimbyewo ku bifo ebyo kitegerekese nti tegaafulumiziddwa mu lwatu bammemba b'ekibiina mu Uganda okugalabako. Wabula John Mere Sebuufu omu ku bannakakiiko ak'ebyokulonda mu Nuupu agambye nti bammemba b'ekibiina balina obwesigwa mu bakulembeze b'ekibiina kyabwe ng'amannya ag'abeesimbyewo tegeetaaga kuteekebwa mu lwatu bajja kulagibwa mu lujjudde ng'akalulu kawedde. Abantu ba bulijjo bamanya nga tufunyiza ekirango bannakibiina ne bateekamu empapula zaabwe era bakimanyi bulungi. Ekisooka nti abantu baffe ba members ba National Platform balina obwesigwa mu kibiina kyabwe era tebalina kwekuumya kwonna era baliyinza okulonda bakuwedde bategeezebwe okulembeza obupya bw'ekibiina kuba bajja kufunyiza bulungi mu lwatu era mu lujjudde. Babatandisi b'ekibiina kino ekyeyubula okufuuka Nuupu okuli Simbwa Kagombe bakalambidde titabamiruka agenda okutuula olwaleero okulonda obukulembeze bw'ekibiina kino nti aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Bwe n'oleeta abantu abatali ku lukalala oluli mu Electoral Commission kitegeeza nti olina ekikyamu ku mutwe. This is the concern gye turaizinga nga ffe bamemba b'ekibiina ng'abakulembeze mu kibiina era nga badelegate abalina okuba nga batuula mu lukiiko olw'ekibiina kubanga njagala tujjukire ne Mwami Kyagulanyi okujja kumufuula pulezidenti w'ekibiina abantu olwaleero baayise tewaliwo n'omu yali mu lukiiko lwamufuula pulezidenti. Lwaki alowooza nti abantu abamufuula pulezidenti nga balamu baafa bagibwako obuvunaanyizibwa? Ekirwadde kya kookolo kyongedde okweriisa enkuli mu bannayuganda obutasosola mu myaka. Awo nno Kyabasa Pharma ng'ejaguza okuweza emyaka 29 ng'eweereza ekwataganye ne Uganda Cancer Institute okubatuusaako obubaka ku kunoonyereza obujjanjabi n'essuubi. Dr. Lutu Israeli omusawo omukugu mu kujjanjaba kookolo annyonnyola nti kyabulaba omulwadde obutamalayo ddoozi ya ddagala erimuweereddwa mu lutalo lw'okulwanyisa kookolo. Tamalayo ddoozi kigubya kansa obuwuka buno nabwo Katonda alina engeri gye yabukolako nti bw'obutandikako ng'ate bweyongera okuzaala ennyo ku sipiidi kati oba olina ddoozi okuzimalayo bw'obutandikako n'otomalayo buba bweyongera okuzaala ennyo n'okutambula mu mubiri bwe kibeerawo mikisa gy'okuwonyeza ddala giba gikendeerera ddala.
Abakugunga Dr. Lutu n'abalala okuva mu ddwaliro ya Kkookolo ekkulu erya Uganda Cancer Institute e Mulago bagenda kwetaba mu mwoleso gwa CBS Pewosa ogutandika sabbiiti ejja okuva nga 17 Gugwenga 22 omwezi guno ogw'omukaaga nga baakukebera okujjanjaba n'okusomesa abantu ku nsonga ezikwata ku bulwadde bwa Kkookolo ku bwereere. Wazzeewo obutakkaanya ku by'okukungubagira n'okuziika eyali omukulembeze wa Zambia President Chagwa Edgar Lungu ekireetedde enteekateeka entongole okugyamu omukoosi n'amatankane ng'embeera efuukidde ddala ya bwaddiba buli omu asikazza wuwe. President Chagwa Edgar Lungu eyakulembera Zambia emyaka 6 okutuuka mu 2021 yafiiridde mu ddwaliro South Africa ku myaka egy'obukulu 68 ng'ensonda zigamba nti yayitirayo wakati mu kumulongoosa ku bulwadde obutannannyonnyolwa bulungi. Gavumenti ya President Hakainde Hichilema yalangiridde nti emikolo egy'okukungubagira Edgar Lungu yali presidenti gyakuyindira mu kifo kyayo mu kibuga ekikulu Lusaka, kyokka ab'ekibiina ekya Lungu ekya PF bo bino babisambaze mangu. Abakungubazi babalagidde bagende ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ekya PF nti eri okukungubaga ne bajjukiza gavumenti ya Hichilema nti bulijjo gy'otosula togerekerayo bibya. Kyokka bo ab'omu maka g'omufu President Edgar Lungu bagambye nti bo tebalina buzibu bwonna na kya gavumenti eya Zambia nti okutegeka okukungubaga, wabula abataddewo obukwakulizo nti ab'omu maka g'omufu be bateekeddwa okulonda n'abakalabalaba ow'emikolo so si gavumenti ya Zambia. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako Kyaddondo Technical Institute Busabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu nga bali wamu ne Chiko Muchuzi Mix awoomesa embaazi okuzaama. Chiko Muchuzi Mix kati agira mu kawoowo k'ennyama wamu n'ak'enkoko. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti obuteebaka bulungi wamu n'obuteebaka kimala nti kyekyolekedde okulinnyisa omuwendo ogw'abazoole abali mu nsi eno Katonda gye yatuwa nga mu myaka mitono okuva kati bawayakwi bandibanga basensedde buli kanyomero kansi. Abayivu abasookera mu kwambala empale ennyimpi eza kkaki nga bali mu bibiina ebya wansi okunoonyereza okw'omulundi guno bakukwanaganyiriza ku Cardiff University e Bungereza ne balondoola ebyafaayo eby'obulamu bw'abantu akakadde kamu ab'ebika n'ebiti ebitali bimu. Ababangufu bakizudde nti omuwendo gw'abazoole n'abalalu omunene gusinze nnyo mu bantu abateebaka kimala nga buli lunaku oba ekiro beebakayo essaawa ezitasukka 4 ne mu bantu abazze beebaka nga bawawamuka wamu n'okugugumuka. Abadde mu mitambo gy'okunoonyereza kwa luno nannyini magezi Dr. Emily Simmons abantu abawadde ga busanga tebaagala kuwunga mangu beebaka ekimala so si kubanga si be baleeta okukola ate beebake ku bikunta ebirungi ne mu bitundu ebikkakkamu obulungi otulo tusobole okubawoomera bannaffe.